Yes. Honorable Chairman and court members, today in court as the prosecution we have 4 witnesses. And the first witness is Private Omoi Joseph. We have the arresting officer. We have civilian Asimo Moses and Private Mugisha Haman. They are all in court. And prosecution would like to call its first witness as the rest of the witnesses step out of court. It's a call again. Honorable Chairman, I pray that he takes oath. I end up put down with away in Yariao. 26, 04, private common of Say by the Almighty God. The Boraira Mulinia Yakatonda. Laira Mulinia Yakatonda. And the evidence alternative. The abajulizi women of war. The abajulizi women of war. Touching the matter before this court. Nsonga eziri mu kkooti eno. Nsonga eziri mu kkooti eno. Shall be the truth. Gajja kuba mazima. Gajja kuba mazima. The whole truth. Era mazima ameerere. Era mazima ameerere. And nothing but the truth. Era nga tewali kirala okuggyako amazima. Era nga tewali kirala okuggyako amazima. Katonda akubeere. Katonda ambeere. What is your name? Linnya lyo gwe ani? Manya Byambalo Dr. RFA 26 3004 private common of Joseph. What do you do for a living? Okola bulungi okwebeezaawo. Ndi musirikale wa UPDF. What are your duties as the soldier of the UPDF? Nga omusirikale wa UPDF olina buvunaanyizibwa ki? Nga omusirikale wa UPDF obuvunaanyizibwa bwange okukuuma omuntu wa bulijjo n'ebyobugaggabi ebimmaali by'olyawo osanya okukuuma amateeka ga UPDF. I'm asking you now to look at the accused person on your left. Bakusaba okubakono. Do you know the accused person? Omuwawaabirwa omumanyi bulungi. Omuwawaabirwa omumanyi bulungi. You can face the court. Osobola okuddayo otunuulire bamemba ba kooti. How do you know the accused person? Omuwawaabirwa ojjooza okumumanya. Omuwawaabirwa engeri gye namutegeeramu okubeera nga nali musirikale naze mu saaviisi. Nasooka nemumanya nga sinnayingira magye. Naye akaseera kaatuuka ne nnyingira amagye first intake. Then bwe nakomawo awo omukwano ne gutandika kubanga ffenna twali tufuuse ba yunifomu naye nga bwe namutegeerera nga musirikale era ng'ayambala yunifomu y'amagye ng'ayita kitayimu nga ali ku lanka ya meeja. Okutangaaza nti kyaliwo mangi kyaliwo ekyo okujja okumumanya mwaka ki mwezi ki oba okyako. Gwali mwaka gwa 2018 then awo nendooka nyingira amagye LD first intake. Wayingira naye amagye
nayingira amagye nga wedeye alina yunifoomu z'amagye era ng'ali ku lanka ya meja. When did you see him as it was one of the nga sinaba kuyingira magye mwaka gwa 2018 awo wenatandikira omulabira netufuna omukwano wenajoyininga ame awo omukwano negweyongera kubanga fena twali tufuuse ba yunifoomu emu era nga fena tuli basirikale. You answer the questions which Lausuk is asking. Ogenda kuddamu kujuka omuwanu wa gavumenti ya yajjanga ku unity nasayininga okugenda okumwesikotinga naddala nga agenda okukola emirimu gyegyenjawulo nga okugenda ku nsonga z'ettaka nga okugenda ku zipate ng'ezo. Oluvannyuma nange bwe namala okukakasa okuba ku intelligence staff naso okukiriza nti simwami Ssentongo byabadde akola bibadde bimenya amateeka era bibadde tebikirizibwa. Give us the examples of the things that you thought of that were breaking the law. oyinza okukulira kooti eno ng'ogiwa ebyokulabirako by'osuubira nti bikulyako omwowaaliro wa mwami Ssentongo yali akola. That indeed the accused person is a serving army officer. Private Common. Omuwolereza w'omwabi akubuuza nti kyotya okukakasa. So, can you repeat? My question is, Private Joseph Omor, how did you confirm that the accused person was a serving army officer? Wajja atya okukakasa nti omuwawaabirwa mwami Ssentongo wasooka okumulaba nti yali munnamagye, wajja atya okukikakasa? Kubanga nali nga nkyali civilian ate nga emyaka gyamaze nga alina yunifoomu nyingi era nga n'abantu ba bulijjo mu bitundu byawangaliramu bamulabika nga bamanyi omusirikale era awo kyampakiriza nange okumanya nti ndina omuntu omutuufu era nfunye afaanyi era akaseera bwe katuuka nenyingira ame era omukwano gwakolera ddala era yansuubiza n'okumpalamu. So do you need an interpretation of that? No, I understand that. You have confessed to this court that on over 4 occasions you escorted Mr. Ssentongo on different occasions as his escort. Are you aware of the different occasions or events that Mr. Ssentongo used to attend? Private Common. Ssentongo ng'agenda emirimu egy'enjawulo. Oyinza okunokolayo enfunda 4 zokka. Mirimu ki omuwawaabirwa Ssentongo yali yenyiriddemu? Omulimu ogusooka yali yeeyingirako mu nsonga z'ettaka. Kanso kyabuuza ayagala abantu bwe yasooka nekakasa bwe yagendako ng'ali ku nsonga z'ettaka ku luguudo lw'ekira awo nga awali ekkubo erigenda ekwati then ekyo ekizimbe ekiri awo kibali mu kusibula ekiri ku kkubo kibazimisiza 99 okugumu bakusabye ng'eno tiwagamba nti wali omuwere. Twasobolanga okugenda ku nsonga y'ettaka endala yali isaidize okutambala naye sikyajjukirawo because bwalukala. Private Joseph,
On the different occasions that you escorted the accused, the different functions, was there any of those functions? Was any of those functions of a military purpose? The different functions that you escorted, Mr. Sentongo, was any of those one that had a military purpose? Omirundi gy'obalekirako omwowano omwami Sentongo ng'agenda ku mikolo, waliwo omukolo gwonna wali omulekiddeko nga gw'amagye, ng'agenda ku mukolo gw'amagye oba mikolo nebwe giba emirala gy'omukolo ki? Nedda tantwalanako omukolo gw'amagye gwonna, wabula okuggyako okubeera nga yantwalako enguya, balakusira enguya ku lowa nguya nannambuzaawo bulambuzi kozi nali zitegerawo bulungi. Private music. Omuweereza w'omuwala oza nti nfunda wamuwerekerako ng'agenda mu nsonga z'ettaka, wali omuyambyeko oba wali wenyigiddeko mu nsonga z'ettaka okuzigonjoola? Omulimu gwange gwali gwa kumuwerekera buwerekezi. So on those occasions of him indulging in land disputes, what exactly did he do? Ku nsonga z'ettaka z'enyigiramu, obanga tolina kyewakolako, ye yennyini omanyi yakola ki mu nsonga z'ettaka? Saamanyanga nnyo bingi kubanga yalinga boosi wange, omulimu gwange gwalinga gwa kumuwerekera ddala nga byaliera escort baalayira simpi otuuka ku float wali kukyokya kwennyini n'omanya. But you confessed to this court that he has been indulging in land disputes. So how did you know, if you did go to the locus where these things used to happen, how did you know? The fact that you are already near the escort who used to keep distant when he was indulging in matters of solving land disputes, how did you know? Eyali awerekera obuwerekezi ng'envako ekigonjoola ensonga z'ettaka, otegeera otya nti ze ensonga ezaali zikutte kubanga obukko gwali bwakuwerekera kubanga nga tonnaba kusimbula sooka kufuna kuyeekera abaalaga abaalina okutegeeza nti ngenda mu kifo bwekitera nindakola nobwetuki naawe nomanya nga esikootibwa. So are you saying the evidence you give in this court is based on hearsay or is evidence based on somebody else or information that you got from somebody else? kyogezaako okubuuza kyoyagala okugamba kooti eno nti obujulizi bwonna bwegiwa businziira ku nawulira so si kyewalaba oba kyewategeera. Ye yaŋŋambanga era negenda mu kifo wagenda okukolera era nze nembeera ebbali nga lyali kwogera olyawo nagabeera ayogera nabo. But Private Joseph, you said you were never at the scene where these dealings were happening. So which is which? Were you part of the dealings? Were you never part of the dealings? Because you initially told the court that you were never, your role was basically to escort, to remain in the car and let Sentongo do whatever he was doing. So
Which is which exactly? Asobola okubeera nga atutte mu kifo like kati ngaawo tupakinga emmotoka bagenda okusisinkana balinga wali naye ng'ettaka liringa wali lyagenda okukolako naye nga yamaze dda okumbuulira nga resipootiwe amunda abantu weewate era nenakola ku nsonga bwezi. So kati nze ogwange embeera eno bali ye naayogera ne bakulu bane baba bagenda okusisinkana mu mbeera enjawulo nga nze ngenda okubulirira okulaba nga nkuuma emmotoka ate nga nkuuma nayo Mr. Private, in your testimony, you did mention that on different occasions when you visited Mr. Adam Sentongo, he indulged in dealings of threatening people. How exactly did he threaten you? President, come on. What are you supporting? Say the remove your way around one center. Yagenda ensonga nga ez'ettaka n'atiisatiisa abantu ba bulijjo ekintu ekyo yakikolanga okubeera nga yakozesanga yunifoomu y'amanye ey'amadowadowa ng'akozesa ne ranka gy'alina olwo abantu ba bulijjo ne bamutya era ne bamanya nti munene. What do you mean? Is that you say he was indulging in settling land disputes using his military camouflage and his ranks? How did that happen? Ekyo akikozesa ng'atuuse ku gulawundi n'awaba tali ku gulawundi omulimu yali ateeranga. Do you recall of any occasion when Mr. Adam Sentongo used his military camouflage and his ranks to threaten the person? Lunaku lw'ekirabo nga luwulidde. You are